Nga wayise olunaku lumu lwokka nga Pulezidenti Museveni alangidde Ababaka Ssekikubo, Winfred Nwagaba ne Abdul omulugube n'okulya enguzi ebyabatuusa okusimbira ekkuuli etteeka ly'amafuta. Ababaka olwaleero bamwambalidde. Ababaka bagamba nti Pulezidenti Museveni yalosezza obutali bwenkanya n'omululu ogumwagaza okuba nga yafuga amafuta g'eggwanga yekka bannamunigina. Singa twaliffe Pulezidenti Museveni yali yeesibidde mu kisenge n'abakozi be abali mu kitongole kya energy nga bebyoka abamanyi ku byamafuta mu Uganda. Bifog emukutta awaluma enywezezza ffe emikono twagikwatidde munda mu kibya. Tetujja kukkiriza emikono gya Museveni agijje munda mu kibya tugikwatiddemu. But I want to say from the onset that the President abused the article of in the Constitution which he used to come and address us. Ababaka balangidde Pulezidenti Museveni okuwagira n'okubikirira abali b'enguzi abali mu gavumenti ye. Obwanga basazeewo okuboolekeza kkooti n'ababeera okukozesa amakubo gonna agasobola okulwanyisa kino kuba Pulezidenti amateeka gamukugira okukubwa mu mbuga. For the Honorable Ssekikubo, Nwagaba, etc. to malign this historic achievement of their compatriots, the petroleum scientists, under the leadership of the National Resistance Movement, is an unforgivable sin. To stand here and use the forum of parliament, which has been created for you by the blood of the NRM people, and you insult patriots. Kubanga batuse n'okulimba president, batuse n'okumwogeza ng'omuntu owa bulijjo. Lwengenge abantu nga batudde ku mwenge banywa. Neffe tulowooza nti ebigambo ebyo Amama Mbabazi bye yayogedde katumutwale nabyo mu kkooti, embuga yebeesalawo ani ayogera amazima ani mutuufu. Bagamba nti tebasobola kwetonda olw'okutegeka enkuŋŋaana ku nsonga y'amafuta mwe baweerera ensimbi ezibatambuza. Bagamba nti ensonga y'amafuta esaana efulume palamenti bagikubaganyeeko ebirowoozo mu lukuŋŋaana olunene. Honorable Kibula w'abavubuka n'amuteekamu wano n'akwata ababaka ba palamenti baminisita n'abatuuza mu ntebe maaso nga tibaseetuka wadde ogenda okwekyusa okugenda okwetereza emmanju. Era kiri ku likodi nti omukulu Kajula yayagala okufuluma third deputy prime minister yayagala okuvaawo omusajja agendeko ewuwe Kibule n'amulemera paka ne bamugamba nti omusajja agenda kumira ddagala lye. Omusajja yamala kubira President Museveni nti ono ayaga kufuluma mutagende. Tusaba baveeyo balage ne ssente ezo teziteekwa kubanga zasukka mu bukadde 200 ez'olutuula. Ababaka bagamba nti kalisooliso wa gavumenti asaana abulize ku mukulembeze w'eggwanga olw'ekye bayise okweyagaliza okuddukanya n'abantu be amafuta agatunuddwa abangi ng'agagenda okubbulula eggwanga.